Inside Story Uganda, real source of political updates. Because in political science, Parliament is a conversion box. We put in the demands, it produces policies. The political science, Parliament is a conversion box. Kadaga yajija ku legislation najitwala mu public to popularize it, which was okay. Yatandika n'okubeera LC1 council ng'ebiri by'abalaba nabijja muki sijinenya. When I did my international relations, I specialized in UN activities. But was a chibozo. How relevant with it? Do we still need UN? Well, UN yatandika combative. Amecheka UN kakube mondo. Previous ekacheka kuba. Niteka wa ICC. Ugira bintu bachiwa jibaba kuwataku. Nibateka ukatineleti close kola chikakati popularize. But this one is a reverse. Nti amateka geisa gonna tegali pro people. Tuyinza nze mbagamba nti mwe tugenda kukolera Kenya. Sigala ava Kenya najja wano. Simanya kabokisi nakalaba gwe nsinywa sigala. Naye taba tulimira Kenya. Tumulimira Kenya. By the time Museveni came, he was stressing the importance of BAT. I wish I had 100 MOP BATs. I wish I had 100 Musishis. I was some kids. By the time Musisi came to Kampala and Sumwebas, Bessie at Wangula Nobu and Kuminyambisatu. Beareta Bessie, Beareta Tumwebas and Musisi, Museveni at one, Bessie at one was in Mitwara Kuminam Sam from Kampala. Or Bobby Wayne in Mawanu. Tovala. One young number when as a Nata. Nawuliranga baso mu bululu bwa Museveni nenga nze mbazoko mutuyambe mulekeyo tuswala kuluno nenga nata baba muwadde naye bano babamaniriza kubani omanyi Museveni alina kye tuyita transferred anger bya mukono ne batitunzulu bali balowooza mu Museveni yansodde navagendere waffe nemba tunuzaamu emizinga ba Agadi, I tell you, another important issue nga muli babaka ba parliament mukolera ku agenda setting. First of all, you cannot be one-sided. Yes, that's what I say. To one member of parliament bwagana ekintu wakiyita pululu MPs say MP it must be a plenary resolution. Mumaze okola committees zonna ababaka parliament nesala bwe plenary. This is bind the parliament. So kati kyamuga nti security yaganye parliament parliament yaganye opposition led by who? Leader of opposition. Chovola bantu ono speaker agambye ntigenda nani ne deputy speaker akati ate deputy speaker bwagana kitegeza tebajja kugenda kisoboka ayinza okugana. What do you want today? Deputy Speaker, we are polarized. Yes, nabaganti ekidomola bikiba amafuta ule bakifumba wonna. Bagende bukedi ne bavuma Deputy Speaker. The Deputy Speaker organizing a meeting otafiro na akigoba yagiteeka wuwe eyamukoze. Otafire? Otafire yabagoba. Deputy Speaker basalagana kwa suwesi yemu. Najirete n'oluyira ne balukoleza olunaalya mukwano gwange Otafire. Naye Otafire mwagala. He speaks his mind. Tawispaling oyo mwagala nnyo. If you suspect that somebody has taken poison. But you don't agree on Muhozi. Give him on vomiting. Anti Otafire kati kitulina okukola kumukonvinsinga oba tumwesonyiwe. Do you believe Tumuhozi anafuna 90%? Museveni yaliafunye kona 100% byali Rwanda zana kuizana 10 ku 10 kati bwekibanga abantu 10 bonna bakuwagira police yaki. Yes. Abantu bonna n'abalonze nga mulimu n'aba police nga bonna bakuwagira. Era Gaddafi, that was Gaddafi's argument. Umanyo mu Green Book Gaddafi said I cannot entertain the Bandit Party. Why? Because
if I win by 60% and I know 40% oppose n'abakola ki anakaganyi ntegedde nti anatekakola ki teganjagala Iran era bwe kyali ebibuga mu urban areas 40% yalonda omukulembeze aveeko 60 mu rural areas tewaliyo kwacha ebintu waliyo yes kyobola nti okuva mu 1998 obulwa Kampala bulangirwa luvanyuma bwe busembayo why nomala yogera nti Bobi Wine awangudde bwe bayikamu bajjamu otya olwanagana nabo era ne kulwa kabaka bwe bakola mwabava empiki mubeere empiki bakolwe mubeere banamboze nga bayizi mube nabuuza ba intelligence nti one biredi ebyo ebyomukyalo biyambana if one day biredi ebyo bikunga abantu biri everywhere ebiriwa bine bizindalo ebyo bizindalo nga biri everywhere awo nga bagenda okwekalakaza because for me ero okufa ekyokubi CBS had become a command center nti kabaka bamutire Bunyala why besi yali abalimbi nti Bunyala eri amafuta gali Buvuma ate waliwe yatwalayo amafuta gali kulekebwa mala waliwe yatwalayo bagula wadda owo kulekebwa mala yasiba n'abaana abagazula bali mu Ekkomera nasimba wolusuku aba abatuuka bebo aba batandika yes bwe kiba kankubuulire nabira banga mu State House nze sabiranga ku dina zaabwe bwe twagendanga mu mawanga amalala dina n'aba mawulire balya munnafa atuyita netulya head wa press unit naye omukazi yajja n'angamba sijja mwogera nti abamawulire temulya mmere ku mukolo nze saagendangayo nina kuba bifaananyi esowaani yemwe yagibaze dda nti esowaani gwe batalya njibba talowooza ku dignity ya ggwanga wandabanga ku dina za Museveni sina we nakulaba nti abamuli abavudde bweru tebalya ku dina ngewala yonna batuwa balyanga kubanga abala sowaani zino tiyabaze sowaani mmeka bano bwe batalya azibba nobba n'obukunkumukwa bw'oba olya enkoko neegwa wansi n'obukunkumu kapa zikuluma engalo mukiwenyi naye obubbi wammwe obwo obubafaisi obubabisa n'obukunkumukwa nze saagendanga I have my dignity I don't want anybody to embarrass me on food tokkiriza ebyo sikiriza ebyo ati if these people nkugamba ti omuntu gwe bawadde okugula esowaani z'emmere expecting 500 n'abanga bano abakopi naga nti njagana abantu okulya emmere n'agula 3 tanapu webapuwa akiyitako sowanira n'azibba but if it is full capacity bamutegeera nti where is the food basente bazimuwadde yes mbabuulira abaana baba bwe batyo bwe babeera era nagambako Sale ne mugazi Sale why don't we recruit abaana aba university abatalina mirimu nitobakola mu group nga bakyekinga on the day ku ssomero bagwako ligwe ne babala abaana abaliwo abeeno bateete eno abeeryo bateeke eno one day utegeere sente ze bakubba don't think that abaana babulirawa nti eri waliyo miliyoni 10 population ya Uganda yenkanaki sente baba zibi is only because you are exposed like the other person who bought less plates of food expecting a poor turn up when it is the turn up is full is exposed because he ordered for less plates bano okujja okukola ebigezo mukole middle term nga mulina obwongo ng'obwaffe mugambe nti okuva mu P1 okutoka mu P2 3 4 mukolawo ebigezo ebiri national ne mucekinga bano babe bano from 5 6 7 nawo mukolewo ebigezo ebiri national because you wait 7 years ne mukola ebigezo ebiri national bali ku mudido bali mukubba babajje mu dampu prigirase zibikiwa ebyo bikola basibi manye namulaba Museveni alwana n'abazzukulu be bwe tulaba obutambi bwange
wange nga nina interview mbera na matafali gange kukuba bazukulu mayinja omanya abaana abato webakulaba webakolaki webajja era waliwo nali mpandika ebintu byange embiwulyanga bigamba tuddeyo tumutawaanye naye kwenkwatako engalo bazzukulu bo okola otya kukikumi kati Museveni atawaana n'abazzukulu be ayise Museveni in China. Yeah. Museveni was taken to a Rongo bank. Bank in Cham. You see, the Chinese have a system. They have a government bank or institutional company and a joint venture to compete with this one. And in many cases, a government company does not give bribes. Tegulirira. Ne mu bazungu era kyovulaba makambiri g'abazungu tegali wano kabera blacklisted. Kakati Museveni nga mutwala mu bank jigata watwala mbaluwa. The man speaks oluzungu lwennyini batwala abaana baabwe mutwala abaana bamwe bayige accent. Ffe bwe twogera baga Museveni ffe bwe twogera baga nti ayogera lulimi ki. Yes. Abaana tubatwaleko ebweru. Yes, mutwala ffe kye tukola. Ffe bano batwala abaana baabwe n'enkebera nti mu P7 temuli wa minisita naffe tulinga mukka mu bitu kugoberera omukka mu bitu guleka mabega okinuusa naffe tugenda nabo badduka tudduka katukubebireka mu mpale nga n'abaffe gye bali gye basomera n'abamu nga gye basomera it time nga bakubuuza wasomerawo nga bagagwali kitunone yange ate mu Europe bayina bali ku international courses olabamu omwana wa minister olaba wa revenue authority nga bigazo bifulumi batuyita basiru balowooza ffe tetutegeera n'abange gye bali ebweru gye bali abaabali gye basomera tugendanga mukka mubi bw'ogufuwa ogenda nagwo gwo teguleka mabega katonda yakola ekizozi y'omuntu ekizozi ya motoka efuwa eri toguwulira oy'omuntu ogenda nagwo naffe tugenda nabo. So babejjako baba sindiseeyo muganya okukkiriza fe abagezi tetukkiriza mugenda nabo omwana wa minisita aliwa sibawulira nga national exams zikomyewo yafunye mwenda ababa minisita baliwa baliwo wano bali bweru bakola gundi international naffe tudduka nabo nti Ekkomera lyaffe history waffe ngenda ku that's not an issue naye nkuga nti Museveni bamufera nnyo mugambye nti bamutwala China nitumala essaawa ezi ssatu banka gavana anoonya baluwa ya Museveni teri everywhere namuga nti your excellency I think the letter was not brought here. Museveni n'agasitula n'agatwala ku reception yamuga nti mpaamu 30 minutes ebbaluwa eriwa Uganda mwakitwala ekyali kyambassadde kiwagitoso we have to go back to netta not Kampala oyo omusajja ayina sente ezisinga Uganda emirundi 10 wano mukireete kiwagitoso nekidduka nekigenda kwembasa nekikireeta Museveni taddayo n'agamba omusajja n'amugaa nti I apologize to you your excellency but in any case that letter was misplaced by my staff. You see this pen? I'm going to chop off it. Museveni nawanika. In any case that this letter was brought to here to waste your time, you see my pen mulira yagenderawo ne wagitoso nenga bimusitudde bimututte abo bazzukulu benye abatali bannamyalo bano be batawanye waka batawati wagidoso nga yakigwako Museveni nali mu meeting ne former prime minister of Britain a Scottish Brown namuga nti eyo company is a Scottish company gye bagobamu abantu ba workers entinda misu gye girimu misu was a fake company. Museveni bamutika ku nnyonyi Malaysia
nga company egenda okugula UCB bagita Westmond Landis Museveni bamutwala mu Westmond Eza nikamuteeka ku nyonyi nange yali angambye tugende fena anda tinagenda mu State House nenkubira alukakanda lugonda ndugu when are you going why don't you get money out of this ticket nemanya olaba ndugu ayogera ebyo luno lugendo fake nikamuteeka mu nyonyi wa company yagula UCB bagende wa moyi ndeba muganti UCB ne byapa bya Buganda bingi Sekabaka Mutesa yali mukwano gwa moyi yali nnyo uyo Tom Mbwe yali yita Muganda abajaluwo bayita Baganda n'ikigambo ngege bachina mubaganti jovala mijingo kasi moyi najugula ngajugulira mu Kiggundu Westmond Landis eye Kenya Museveni bamutadde mu nyenyi balagawo Westmond Asia balambula company ndani nebiryoka bimutikka mu nyonyi bitwala sukali we Brazil wa Magufuli namugamba mweyiwe ono we Brazil bamutadde mu bipapula byefu nadana go mu nyonyi abo bazikulu benyini abange bempama abayita bebazanyisa omukulembeze Calypso yebya mukola kyekirala binebipi kasi mi otafire ettaka lino lyalwana n'otafire enjeru Museveni twagenda Japan Toyota akola motoka za Japan nagasinza mulaba ani yakana mulaba ani kalabe timu yange Museveni has good ideas yaganti Toyota yaganti wali agula mu Uganda timugula motoka zange kubanga agula akasawo kasukali mu kikuubo metta tamumanyi kati fe motoka eziri walizo zonna tuzijja Dubai Japan yebikadde ekitegeeza fe mu bitabo tetukola ki etuliye tosobola Dubai. I hear Museveni is a man in Africa who has ideas namwereza team abasamusanga bo South Korea twabasanga yona bahundaye naleeta esimu yene bali bajibbeko zagimanyi najo basuuza ne bajiwa kajingo ne bamukuba kumwogoloza nze nabatunulira kajingo bamukuba kumwogoloza anti Museveni bamuwa esimu ne laptop musanga ng'agimanyi agenda ogibabuuzanga buli omu yeetunula era olumu twali tuva ne Kabaka e Masaka omutaka omu n'avaako e Nateete ng'agenze n'ekikajjo kye ekyagoowa koze ekikajjo akimanyi ambuuza ku makya Kabaka ekikajjo kyange kyabulidde wa Mirundi ne muga nti omuta baddamu omusango ogwali kitaawe gwe yali awangudde ne bamujja ku bukulu bwe kubba kikajjo kya Kabaka ekyagoowa kikajjo kyennyini ekyagoowa yali takimanyi nti Kabaka akimanyi ng'akimanyi egezi netugenda India abakaga India bali basatu tata bajaji n'omulala if they ask to meet the Indian Prime Minister nadinga 30 minutes bamujjako economy eri ku bantu basatu mu India tata bajaji and another one bali basatu only 3 economy ya India ko yimiride yes South Korea Hyundai be bakola enguudo be bakola emmotoka Italy Fiat the Natalia family atafi yagitekanga mu sente abantu bateeka ku bintu bingi specializing mu bintu ebitono bibayina tuyita comparative advantage agati abana batatanga bajja bali babiri kitaabwe teyajja nga Museveni ayogera nawo Museveni told the Chinese to drink a coffee Museveni told to the Chinese to drink a coffee Abachina bali tebanywa coffee tebanywa chai tebanywa sukari. This is why the price of sugar is very low. Abachina tebanywa sukari. If 1.5 billion people bali banywa sukari yali baduwa bei nnyo tebamunywa bo bayina biragala byabwe kati kawa batandika munywa kati nga Museveni amubayi akati abana batata bajja ayogera nabo nabaga nti mmwe njagala munzimbire factory mu Uganda ekola coffee ngenda na kuzimbira kitamwe monument enene abana batata bagenda okujjawa ngettaka Museveni yabawadde kuli kente 3 aliita farm utafiri lyagamba nga bali muguza dda
Ali agenda dda. Abaana batata baddayo beetakula. Bwe baba baamulaba. Omanyi gano kasagategeera tigabbye. Tukamisini. Bakujja kuli Sinookowa. Oyo Kyeye. Kyeye yukulaba. Kyeye yali asomye ne Medivate. Bwe bakyusanga ne Putin bwe bati. Kyeye yagenda n'asoma. Baasomera ku continent nnya. Kyeye sente zamuleetera obuzibu. Kakati abalasa baagala kufuula Uganda base yaabwe for commercial military. Abalasa lwe bajja nga Kyeye yalina obatwala mu State House. Kyeye was arrested. Naye nze singa binkola nenkumamu walira byabalema kuba ebiko mwenda mu nnyonyi n'oginiyamu ogamba kupama okufama. Ate owaayi ate bwekifuula kupama kiba ne weisi akitegeerera ddala tiwaba tanvuddeeko ne basasula sente tebanyononedde kiboolekedde mu nnyonyi ebigo mwenda paka lwe banaleetera bajja kuzirira. Ayagala pesa. We nataka pesa. Ate nkyakola mu gavumenti. Pesa. At this age. Pesa peke yake. Ngende mu opposition. Teri kuuliza. Njagala sente kutuzawo bintu byange. And they have to pay. Okay, then twala wale kati kagenzi. Nkugamba. N'abaana batata baddayo tebakoze eki. Tebamulabye. Which means I'm suspicious. Transferring a prison is not important. Some people argue is near the town. By that time, Luzira was constructed. Town yali Mengo. Was it near? No, it was far. The philosophy of the British, yali intimidation. Ekkomera intimidation. Why? Bako achita lya mmere onokiwaaki. To tell men where the most vulnerable gena makomera. Kuba busiezi bali tebunayogerwako. Chita lya mmere onokiwaaki. Yes, to deny you sex. That was the essence of prison. Chitalia. Nalufeenya okufeenya smolening. Ndalufeenya kya Luganda. Abaganda bakugamba akafeenya ebbuga lya labisi. You can have a sack of vegetables, subject them to fire, you will get a plate. Okufeenya is a process of summoning. Nalufeenya. Luzira ndulu. Ye Luzira. Once the prison warden locks the nebo muwogana, nebo wafayo omuntu. Luzira ndulu. Mwekiva. Luzira ndulu. Jono tafira tuge bafunye ettaka ebuyikwe. Okwagala muko omusibe eno omukono osimba. Lwaliviira mu Ekkomera jakuwalane. Okwagala muko omusibe eno omukono osimba. Lwaliviira mu Ekkomera jakuwalane. Musajja wo twali mu Ekkomera. Gwoli eno. Yes. Era bwogenda Luzira. Wejavaana. Abakazi okubalaba. Wotegeera nti omukazi bamuwasadda. Abatakyajja kulaba. Mama gundi nga takyajja mwana wange. Gumira bizibu bya Ekkomera. Kyobula bambala ki? Bambala bonna babawaleeso bagomesi. Baleka bababwe batabuse. Kakati tudde. Bwogenda mu Ekkomera okulaba ku bbaawo nga musibe. Bakusiba leeso. You dress properly. Nga kyenyo. Tomulaga kabino dda kyenyuma. Atabwanya banne. Kakati today we have UPDF enough force, the police force, the prison services. Yes. Prison services, rehabilitation. Erono omusajja gundi abasajja akoze nnyo. Teacher, kyobulaba nti abantu bangi be basibe Luzira balemerayo. This is the report. Nabagamba nali njogedde annual crime report. Yes. Ayomako gwende. And this is the source of my power. When I say it here, why do they release this report when their boss Ochola is renewing his contract? Banku bidesem ne bangamba. Even Ochola acknowledged this report. It had nothing to do with his. But tuyinza kuzanyisa muntu ayina milioni z'abantu 3. Ekitegeezo ya sente z'okolera bwereere. Anybody will be coming to me. Okay. A source must be credible.
nabikako nga balamu kakati abasajja bano bwetunula ekitabo kyabwe kino singa parliament kyeteesaako ti why you analyze emisango egiri muno nomanya nti what is lacking. Omuntu atawa mwana we school fees atagula bitabo yasooka okukimaliza ati we expect a lot of things kubanga tukita backward and forward linkages. T1, if you transfer this prison nogiteeka ewalala bagenda okuzimba modern prison. Okay. But a modern prison bwokimanyi ti mu Bulaaya basobola okusibira mu kasenge n'otamanya nti oli mu kkomera. Yes. Abantu balya passport nga ne okumuwa tiketi emukomyawo ewaabwe talina alistatus n'asigala mu kkomera. Do you have trust in kigenda kolebwa and nkugamba what if we get the real investors, we must change from the original. But before you change from the original, must be sure cases ziri zebakolera ebyo ebyakitali ya mmere Luzira nduulu mbuze ekogga nanyiniyo n'agisanga lyekkomera abaganda kakubulire nze mukwano gwange sebuufu muganda ngendayo esuuti gye nyambadde teyingira nnyumba yange omuganda olugoye lwayambadde ng'agenda mu kkomera teruyingira nnyumba ye ndookera mu kitooke kya Gunja nga kiki esuuti tegenda teyingira mu nju yange. Lwaki oyambala esuuti y'ennungi ng'ogenda mu bakugamba ate nze nyambala ki nyambala masuuti n'amasuuti gabina mu nsanvu. Abaganda bakugamba kosa oyingiza olugoye lwonna lw'oyambadde ng'ogenda mu kkomera n'oluyingiza mu nnyumba ekkomera liba liyingidde. Teziyingira mu nju ninaaba n'ebbombo nga sinayingira nga tebakusibye mu kkomera ndinaaba. So why are you suspicious? We are going to plan if we get real investors nga tebamubye as usual. Singa abayisirayiri abaakola gindi oli bayitayo batya bugoloobi ensi yalikkiriza. But today ne bw'oleeta ebituufu bakuga nti once government loses public trust n'ekirungi bakikola ki bakiwakanya. Government ya Uganda ne bwerangirira omwezi oba Christmas bagaana nakugamba nti omukulu w'essomero yafiirwa ente abaana ne balya ente wiiki namba n'afiirwa enkoko ze ne balya enkoko wiiki namba n'afiirwa embizi ze ne balya embizi wiiki namba bwe yafiirwa mukazi we baayokya essomero bagamba buli kifo ewuwe akituliisa. This is the public trust. Even if you get a good idea, the public is suspicious. This is why I would say the parliament, which is going to, would pick interest. Muchifo kyogenda egindi, erubowa, they can say we pumped there money. But if the money, if you get crooks every time, you would be more interested in the prison. Yeah. Two, gye bakugamba yettaka liri gundi kuba baligula dda ebuyikwe omanyi lwaki ggwe nti ffe Museveni yayogereranga bottlenecks. The bottlenecks Africans used to get bottlenecks from Museveni. You need the government provides security, land bonanza n'ateekawo 20 industrial parks ettaka lya bwerere n'ateeka kankubulizi oluguudo oluva ejjinja okutuuka mu Nammamba lwali lulina okubeeramu oluyita waggulu n'oluyita wansi loole gye ziyita ssente baazibba. Omukazi baali bamuyita mu Nigeria Ngozi era nalaba Museveni amubuuza nti Ngozi kitegeeza ti skin wa Nigeria ssente baazirya bannasaasira awo walina okubeerawo highway eyita waggulu nazina emmotoka eziragawa ezigende ettaka baalitulako aba investment authority but once you hold the land for 2 years balitwala because in modern times investor tagula ttaka ajja kuteeka mu bintu bye to reduce cost bano lwakakombo era bwe bumu ye gurupu yabwe yonna bwe bumu Museveni bwe yetonze nakono kakizundu nana mukodome we nali bonna gurupu eri eki ye muzunza be bazukulu abakanyuga amayinja. So therefore nkugamba nti
Parliament would discuss this report. Okay. Why? Emisango egiri mu report eno gikulaga. We need a psychologist. Nababulya nembagamba nti mu Uganda twetaaga mu poverty alleviation twetaaga abantu aba a mass communicator and a group psychologist. Okay. Abantu abo be bakyusa ensi. Watubulira wano. Yes. Okay. What a mass communicator like you, like me. Umutekemu kubanga psychology agamba ki. Tikakati ne scientist atali musenero. Abatali ba musenero abo batoka mwanje abafere. Kakati abo mu byalo bakugamba. Tikasoli. Mwika tefabali makasoli omunji chetu mukolamu. Kasoli omunji katulunda nkoko. Kasoli ono bamukola empeke zetugula eza kasoli. Obuka buzirya mangu omutundire ku dondolo. Wewala yokufa. Wewala. Walwamu obuka bumulya. Kadulunda nkoko. Chobola bana abasajja bagoba Southern Sudan bagoba kundi wafu. Mulimu aflatoxin. Yes. Omanyeze Katonda nyamba ebintu byonna mwendi. Mutakisi mwendi, masomero mwendi, mu kimwendi. Era mwana wange Katonda agenda nantumira ebizibu nabyo mbitegeereko. Kisiga kyalumya omwana wange. Siga. Naye mbuuziza abakugu bonna mu byaffe. Baga teri rubala atambulira musiga. Ekyo kisirani busirani. Nenga nti bamanje ki. Bamanje kibano. Omwana yabadde yekire bikitambula bweki. Naye kala akizenyi. Mu Uganda temuli mu dozi ya siga. Kale mwana yawonye. Temuli mu dozi ya siga mu Uganda. The best you can go kugenda mu research center Entebbe. Why? It seems tibo mu Bulaya tibikola kubebeera mu cold places. Tebiriyo Bulaya. Ndoza tibiriyo. Kakati chovola bandikano ka black stone kamuyindia. Why? In Asia emisota jobajja ku batokisi. Lwachi. Era mwana wange toyingiranga mumulowooza ti toilet zitana kubeera mu ttaala. Fast flash. Umusota kubeera trapped mu pipes. Muli gwanswera. N'ogusanga nga kweguli. Kakati kano kagundi kafa Abaganda tusibako. No sibako ki. Okugulu musota ejaffe jetubajja kuki kubigere no sibo busagalo kutambula ejamu eza jibajja kunyuma kakati enyuma ono gisibooje kyovala babaka kola ka black stone mu eza otuzaako bwoti ukateekako kama lokuvaako nokateeka mu mata okutwana bikola ki kakati sigataina nena munonyeza mu byaffe talimu kati wakuzote kinjagalo mmanya yawonya atya yagende mu ddwali ne what my doctors abana bange kyebaŋŋambye when you want to treat siga condition gyaleeta gyojjanjaba condition gyaleeta gyokola ki gyojjanjaba but there is no particular drug for siga katujje kakati osanga abantu bafiira luddawa kibola nti Katonda ndeetera ebintu nebingwako nti kasooli namutegedde tekasooli gwe mutereke tebbeeyi shilingi 2 per kilo abeeramu obuwuka deliberately done the day you buy seeds omutundire ku dondolo naffe twabasaliddamu nga bwe tukuba bano ng'omukka omubi nawe tetuyina mirembe abantu basinze ebyabwe mu banka obalaba kunya ku bantu basajja bajja kukikyusa tikirina ensonga nenkutera nenkugula nga tikiri ku muganda nkubye abasajja nemba okay, well, akadde kawedde njaga funa ku bantu but just a comment ku bintu bibiri briefly mu second 10 ankubuulire omwami ono yatiddwa Mengo but nono mvubuka yakwatiddwa ng'avuma kabaka ne badde nkuleetedde akatabo kankakano I'm going to stand surety for him. Pressure 24/7 ogenda mweyimirira no yavumye eki that's part of history, part of culture, part of development, civilization. How many times do they abuse Museveni? Ogenda mweyimirira? Yes, if indeed is people. Yabadde mukamba, yabadde mu court. Era omulamuzi yabadde mugezi nnyo. Yagaye nti oyina bakweyimirira. Nga tebalina national ID. Myanyikana. Ogenda gendayo. Omweyimirire. Nesi papa nali mweyimirira. Why? Bamala bakozesa ne babasuula. The issue of the Buganda kingdom was solved. Sekabaka Muteesa yalaama nti nkimanyi olukiiko lwa Buganda lwe lulonda kabaka naye omwana ngono Mutebi mukoneddemu bwebanga mumuganyi
mugenda ngewachemera ne mujjayo. The will was read in the Ruchiko. Ngabano banyina bano bandagire baga nti wadda buticho. What do we need now? The matter was solved by a civilized team of Katende who is a lawyer. They are rated daminari soma. Kakati if somebody comes akana kayinachi. Haku. Ono bayali amvuma tebamuteka ku CBS, tebadira ku TV yabo ya Buganda, akana kajagano. Bogerachi. Bobe bechitalo. How powerful was they? Nakakana. No. Soko kaka. Boba loza nti bachitalo. Badukira mu koti. Yes, ani agenda mu koti. Who? Nalabe kiwandiko cha minister bya mawuli. Gambi ate bagenda batwalamu. As a media profession, I cannot allow encouragement of film. Gundi yalete teka. Nti simanyi computer gundi. Computer misuse. Libel and defamation are clear. But in Uganda, defamation tojiwangula ni libel. Are you defamable? You are defamed before you're thinking, obio, usukule bantu, ujudo musagama. Uyinto kugenda kufa defamation. Sekubane nkumala, ulabanzi bantu walayo. Bakutwala. Yes. Bakangamu. Okubya abantu banji nesina banko bakutute. Recording zinziyina. Kakati nkugambo y'omwana mu muveeko. Pressure. Bobe nyini Basiru. These are idiots. Yes. Why? Nti yiginowa. Bakugamba nti gundi kyabazinga inayo omukazi omulala. Ne batukana ogenda mu court. Did kyabazinga at what? Yasirika. Did basoka at what? Basirika. They went ahead with their wedding. This is how civilized people behave. The issue of Wakabaka Mukama Wabunyolo was decided by a panel of judges and Mutufu. Neyu, Egidi Wariu. Abana members of the royal family Sibe Barwana. Nti an idiot comes up, Naganti Nangi Mulangira, Ndikabaka. And you talk. And you give it attention. I mean, Bamugitang anti the last king of Scotland. Did he irritate the Scottish? She was abusing. Mumana mumukwa. Kakati bwanaja. Twayina mukinana nebano basiru abasajja banumbu bagumba tutu bafungula andika. Let me tell you, mu myaka gy'ekinana waliwo akakazi akalalu nga tukayita kakani kaka sekatawo nga kalalu kawala kaluka kagwa eddalu mukasekatawo yayingiranga mu kisaawe byonna nga tasasula nga gaye mukasekatawo. Why? Sekatawo lyali limugudde ku mwiki nga mulalu. The girl abaliwo mu kinana nga tulaba emipiira nalimu express nga tetukuba amayinja ekitalo twasalako ne omusajja bamuyita Nkapalaga yatufuwa ebyobusiru tukuba amayinja ne refu talinnyayo ne gundi bezima ntibalinnyayo. Kakati Kapalaga yali mubbi nnyo ng'akola bw'ati gwe bw'otesule mu penalty nze n'agijjawo olwo yalidde sente zafiira ne tumuyiga. Kapalaga batukubako 5 ne tudrawinga 0 ne batukuba 4 express nefuuka 5 mu 4 naye Kapalaga kye abaana b'express bagenda ewa Kapalaga ne banyaga buli n'abaana ne babakwata abawala ne baleeta radio cassette y'ennene ne TV eno mugundi mu kirasa Kapalaga yababyumulaga era aba-express babakwata nnyo. Tanzania lezanya ne Uganda babba essaawa zaffe babbaki kozi aba intelligence yaliwo baba nendaba owavira agenda neyeteeka mu ba-express n'ateteekamu kati vire tukuba golu n'abuuka bamusindika nga oliwa paka kutuuka kutanga mufu. Hello, Radio 4. Sabo, amanya go nejo sinzidde. Yes, coach. Munebaze kuba mugobera nnyo programu zinazo zinazo wano tupiita ona mvuga kwa mwagala nnyo. Okay, bagebe coach bakwagala nnyo era bakusiima. Hello. Okay. Okay, tuchogereke dakiika. You are going to get a problem. Lyolekedde kasumutegeera waali. Lyolekedde tends of creating a diversion. Let us think the possibilities. Nze mbabulya ne mbagamba nti manyi tukiyita abasoma intelligence tuyita holomax. Ti bw'otunuulira mu buli butemu mubeeramu omukazi. Today
ono yabadde ne mukyala we, but they are slightly different. Omusajja ono eyabadde ku luguudo n'amukubira jambu yayimiriddeko n'amubuuzaako n'amuwerekeza amaaso ng'alinga kabudyeri amubuuliddeko n'afuna kale gyegoba omuntu. That one must help us where he got that courage to go on. Two, nti lwaki tebamutidde eri gye yavudde ne bamutira wano confirmation nti ono yennyini and in that time it can be ekirungi kyetufunye nti oyo eyawonyeewo is under tight security. Bamufudde government yamufudde ne badokita abalala tekyali mu badokita ba bulijjo. We want him to tell us, but muyina okitegeera nti emisango gya madda mu mateeka eyafudde yategeera eyamuse oba yapulinze trigger mu misango gyonna egya Uganda kabega gyawoza eyapulinze trigger afa. We must protect this man. Ate takkirizibwayo lawyer. Kati nedda lawyer jagenda mugaye nti omanyi papa kye yakola. Oli papa John Paul bamukuba essasi. Omusajja eyamukuba essasi bali mu mitagaka nga musiraamu mutakisi. Naye papa kye yakola yagamba nze mumpe njogere naye mu kyama. Era bwe yava yaga nti amusonye. Why? Papa yali athreateninga ng'atiisa mu Poland. Kasitala serumba Poland nange ngenda gende waffe nkwate mundu. Omanye papa kikitegeeza ogende waabwe. Yategeera nti abalasa be baguzoona. Naye kyekiscalating. Don't allow the lawyers accessing on. Kuba olwaleero ndabye bana omusajja zaakaaba. Bwe wabayo lawyer gwe bayita Lule. Omusajja zaakaaba ewange ku makya. Nangamba nti bayina square miles 15 ekagadi. Bagala zikuza gavumenti. Naye mulimu n'ab'amagye. Naye lawyer Lule akutte mukazi bwe n'amukweka amusayiningiza ebiwandiiko. Bwe baayo gwe bayita lawyer Lule nga ne bajje no mukimanyi nti mwe muli mu ttaka eryekagadi nange ngenda kuyingiramu. Nze saagala no agana omuntu alabe mukube ebikomwenda. Lawyer Lule bw'abaayo nga ayagala kubba ssente baali bagamba mwe biliyoni 2. Don't involve the army. Okay. Yes. Kakati oyo lumwa